abala bagamba yazifuna n'enkyazino era tebagamuzireta ensonga lwaki tuli wano. Njagala okusooka okwebaza bannamawulire mwenna abasobola okutwala obudde bwammwe ne mukeera ku makya enkoko mwagikutte muno mwebale nnyo okutulaga omukwano guno keera nammwe abazereeti era nammwe twagala okwebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Ekintu kino twakiranga emyezi ndowooza nga 6 emabega nga tugenda kubeera wano abantu nga balowooza tuli mu byakusaaga abalala ne bagamba nti Azizi yabombye naye Mukama mulungi nti gyali emyezi 6 katwogera bwogezi nti okwosa enkya tegeera okwosa enkya Friday tugenda kubeera wano ku lunaku olw'omukaaga nga tumaze n'okutendereza bulungi omutonzi ku lwokubanaawo tusuke tusiikuule waya ne Mukama agambye nti ekitole nakikuwa okikozeseza bulungi. Njagala okwebaza basponsors bange bonna. Njagala okwebaza Arabic Star Adhesive, njagala okwebaza Platinum Wellness Spa, njagala okwebaza Fenon Records, njagala okwebaza Climax Matching mwebale nnyo mwebale ddala ne Papalasti muganda wange ndesebo kusiimamu ake ensuso ssebo mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza mikwano gyange mwenna abampagidde mu koze eno ne mumpagira mu ssente ne mumpagira mu birala byonna njagala okubyebaza ddala. So olunaku mulindwa lwakoosankya nze by'okuyimba byo Mukama yabimpa nja kubikola n'okubakubira endongo ebyo mbitegeera ate ekirungi bandi gye nakoze nayo emu ku bandi esinga okukuba ekyuma. Njagala okwebaza Galaxy FM Zina ne Galaxy TV Gikonkone mwebale nnyo okukolagana nange ate era nange sijja kuwakolagana nange. Njagala okwebaza BBS mwebale nnyo mwebale ddala. CBS FM radio yaffe ey'obujjajja mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala okwebaza Capital FM mwebale nnyo mwebale ddala. NBS ne Sanyuka TV mwebale nnyo mwebale ddala. Ne ba bloggers bonna sisobola kumenya oli kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi ku social media bw'ostory nga bw'otusangako posta ya Azizi n'okwebaza ba artist bannange bonna abasobodde okutupostinga ne baterayo ku drops mwebale nnyo mwebale ddala. Yes, abatusobodde nammwe temufaayo nammwe tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Sina nnyo ndowooza bingi bye ngenda kubagamba wabula kyakugamba abantu nti ennaku z'omwezi 4 olw'omukaaga kyegenda kubeera wano ku Sena Hotel Kampala we tugenda okukubira omuziki. Emiryango gigulwawo ssaawa 10. Tiketi sofa kati ziri ku mitwalo 15. Ku mulyango zijja kuba bwe ziri emmeeza 2,3 ne 5,000. Mbalenzi bannange mujje mbayimbiremu mujje tunyumebe. So let's start with the answers at once. Okay, Zero Genius Official Ndira kuterefine akawujo mu 360. Ekigambo ekyogeza abasajja obw'amapulidde no NBS kimuyingidde kitegeeza amayengo gatambula kawujo mu 360. Okusookera ddala omukulu Sematimba ajja tusonyiwa. Omukulu Sematimba ajja tusonyiwa kuba I think the twafunye second Valentine edition era nga nnya tujja kubeera ku Serena. History zigenda kukolebwa era olunaku tugenda luwamba mu Uganda second Valentine edition. Ekibuzo kyange kigenda waziza strings of love kivaawa then eno ojja neyo yonna to this hierarchy. Okusookera ddala, is this your dream? Mwali mulowooza asaaga Roni akuba mwalowooza gyakulabiri waayakwaya kasemamokosho ekibuzo ekisembayo ekyokusaba kale guys ekitegeeza Roni celebrity oba namawulire otandise okwogera buli omu najjayo kamera n'agikutunuzabamanyi okugenda kugendamu ebyalo Larissa boy.
Yes, katandike ate ogisanga katayira. Kino si kirooto kyange ekyokukola busere bwemba nkyogere, but ekirooto munze kyakuyimbira bannayuganda abanyumirwa muzikwa. Si kugamba nti mu venue kitegeera venue tukuŋŋaanyizaawo bukuŋŋaanyiza abantu oyimbidde ennyimba zo ne zibayingira ku mitima kitegeera. Bukiri kyogedde ekya Strings of Love, zaali ideas nyingi twagala okujja ne title ya concert kuba abasinga obungi abamu buli lwabeera n'oluyimba agamba leero oluyimba lwange lwegenda deadline nga shoya, naye ng'oyimba ennyimba ezisukka mu nnyimba 12 okyetaaga okuteeka title y'oluyimba nga ekigulu abantu mujje. Oyinza okuba ng'oyimbye oluyimba nga ate lyofaana ng'ogenda okuliganira naye nga talwala, so kati olina okunoonyayo ekintu kigenda okugatta. Strings of Love twagadde emitwe nga mingi tiimu naye omusajja gwe bayita Jonathan Mogodu oyo naye musajja gwokuba gita ate oyimba nnyimba za mukwano, lwaki tumenyekaniraga Strings of Love? So era ne tukikiriziganyako okulaba nga kinsuti nga bitugenda kukyo. Yes, enkuba z'omukwano mu Luganda. Ekibuuzo kya muganda wange ono ekya okubanga abantu b'owansi, fenna tuli bantu ba wansi. I think yumankyogera kale ogamba oba mu price emiwendo mingi, wali abatasobola kuafodinga mitwalo 10 tujja kubeera mu kiseera. Twagamba nti katusooke tukime bano abeeno kuba bagamba nnyo mbo tebasobola kujja eri wansi, tusooke tukime zino ezawala basobola okujja wano. Bwe tumala okuzifuna then ne bali ab'emitwalo 2 tugenda kubakolera show inshallah. Kale waliwo okay, kibuuzo ekirala. Let's get this. Obagambe tubaba after party. Climax weeri after party tujja kikubiraawo. After party ku governor tujja kikubirayo. Azion Yegayiridde. Kale taata amanya after party. Kase kirungi kitegedde nti bonna nabayise, but I think ndowooza bw'oba otunuulira obulungi wamulaba ekiri, buli muntu gw'olaba wano teyayitiddwa, gw'otulaba wano manya teyayitiddwa. Kati bw'otandika okulaba n'omanya nti waliwo abayimbi bameka ku feesi zo z'olaba abaliwo. Mbazira to ne muyimbi wabinyanyanyanya. Okitegedde kati bwe boolaba wano be baliwo kitegeeza ne twasinze okukola ki kuyita mweno press conference ebigenda okubeera ku Serena ku Lwomukaaga okwosenkya, bw'onoolabayo era abayimbi abalala egenda kubeera surprise enene.